Nyongera okubalamusaako ne mbabuuzaako ne mbatumirako mwenna bannayuganda gye musinzira muli mutya mwebale kubeerayo mwebale kubanga mugoberera emirimu gye tukwasaganya aganga embeera Waswa Emmanuel omukutu Waswa Emma YouTube channel n'omukutu guli ogwa Gossip Talk UG nabagambye omukutu ngenda gukyusa erinnya mpola mpola twala akadde kano owulize embuzi twatunyumya kubanga zivaamu zibeeramu ebintu bingi nnyo nabagambye naleese omukyala anti Asha ku mukutu kuno agenda kubanga atubuuliranga ebintu by'obulamu era ebyobulamu ebikwatagana life y'omu ku bakyala basinga okwogera muganda wange kakati wendi wano olunaku lwa leero pulezidenti w'eggwanga abadde olunaku lwa leero mbwe abadde asabira ggwanga ne banne bwe bakulembera eggwanga lino babadde wali ku State House ennyumba yaffe omugimanye y'eggwanga ne bwankubadde omuntu omu agibaddemu emyaka egisukka mu 3 naye ng'ennyumba ya ggwanga ssebo ffe tugirabirira abaddeyo mu kusaba n'abaako bye yayogera naye omusajja ono olwali lwentegedde oba mukaafiiri simanyi oba mukoowu omanyi waliwo omuntu bw'atuuka ekiseera ng'ensi tokyalina ky'ogimugamba nga batonga ba philosophists abo g'ogamba nti Katonda gye yali n'akubuza Katonda asuula ludda wa be ba Museveni looza tukize nakkiza nga mutuufu nalaba nga ekisooka kya byonna yakulembedde mu public holiday okusabira eggwanga mu kaseera nga covid yayongedde okuba nga atubonyaabonya nga omuwendo gulinnya speed ku speed. President Museveni atadde nnyo essira ku nsonga z'abannaffe ab'omu kanisa n'avunaana abantu bonna mu ggwanga n'atugamba nti tulwadde tufudde covid-19 olw'ensonga nti we are careless. Akozesa ebigambo bya luzungu nti you reap what you sow, osiga ekyo kye wakungula. Tosuubira okubanga wali masere nti atojja kukungula bijanjaalo tokisuubirayo. Museveni n'agamba nti ogwasooka mu mugalo ogwasooka ne covid wave yasooka tebyatunyiga nnyo kubanga twali twategeera amateeka n'obukwakulizo ebikuuma eggwanga lino wabula oluvannyuma twasuula ennanga kyova olaba akaseera kano mu bbanga lya wiiki emu emabega wiiki singa 2-3 emabega kale bala omwezi gumu emabega abantu abafudde bayitirivu nnyo ate nga bakyongera okugenda mu maaso n'okuba nga bafa. Akonye ku makyaki n'agamba nti tugenda muwoza abamakyaki badde nga bakomplaininga nga bagamba mbu bandibadde bagattibwa kuba essential workers baffe Museveni byayogerako bannamawulire saako abatunda emmere vaako abatunda emmere gattako ffe aba doctors n'abasigadde kyaki ebadde ng'esaba mbu nayo bagigatte ku ba essential workers esobole okuba nga eryowa emyoyo. Museveni n'agamba waaca muve mu kusaaga mulowooza okusaba obusabi kunaatuyamba niye abagamba nti okusaba kuyamba okusaba kulina okuyamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde mwenna abawozaawoza musimanyanga tubateeke ku ba essential workers mubiveeko ebyokusaba munaasabiranga ewammwe. Ayongedde okukuutira abannaddiini bonna abali mu kuleekana mu church zigulibwewo tezijja kusoboka. Teri agenda kugula church kubanga churches are not essential workers in this country. N'agamba nti omuntu osobola okusabira ewaka awadde ekyokulabirako n'agamba nti bwe yali aggalawo churches omulundi ogwasooka abasiraamu baamugamba nti ate olemesa abasiraamu okusala biki n'ababuuza ekibuuzo bwe mwali layidi ewaka nga temugezaako kumuzikiti teyaggwa waliwo ekitaggwa mu biseera ebyo kye mwakolako. So nekyo n'agamba nti kano si ke kaseera kubeera nga buli omu afuuka essential worker kubanga buneeteeka ku bwa essential worker mujja kumaliriza nga buli muntu tumuggyeeyo azze mu kkubo ate ng'omulamwa gwaffe ogw'okudispazinga abantu bakendere mu ggwanga basobole okuba nga akalwadde katoba mu kifo kimu tekazungazunga mujja kuba omulamwa mugusse. So nekyo n'agamba nti essaawa zino we tuli ensonga teri ku kusaba, ensonga eri ku kusaba nga bwe twerwanako so si kudda buzzi ku kusaba tujja kumeza tulwadde ffenna tufe tuggwewo kuba kano akalwadde kaatabuse. N'atuwa n'ekyokulabirako nti juzi alina we yali n'agaana okunywera ku kikompe ky'omusumba kye yali amuwadde yamugamba mukulu nze yenviinyo gy'ondeetera n'obugaati sijja kubirya ani gw'oliisa amalusu g'abantu abali mu kyaki eno yonna neŋŋaane bannaye Museveni bakiki kino kyatwagaza. Kale nno President Museveni wato mu speech gy'akoze badde brief ng'ageza okuba nga ayogera ku badde bagenza okusabira mu kyaki wali ebadde efuuse kyaki ku State House bw'atyo banyonjedde ensonga ze n'agamba nti mu butuufu obugayaavu bwe buleetedde covid okubanga alinnya ekyokubiri n'agamba abamakyaki ebyokuwoza mu baagala kusaba byesonyiwe teri kusaba teri kusaba mufokasinge ku bintu ebiyamba eggwanga ebirala. Kale nno nze Waswa Emmanuel sandyagadde osube ng'emboozi n'ennyuvu ze nkuteerayo ezibeera mu malowoozi ne mu bifaananyi okusooka nga oziwuliza kubanga zitukwatako nnyo. Mikono gyange abamuwaŋŋamye mwagala nnyo okubanga muwuliza eddoboozi ekkalu ate abala ne munga mwagala okuba nga mulaba ebifaananyi koze nja kufunangawo akadde tukikubenga awawe ndabawo we nkuteerayo ekifaananyi ne nkuteera ne ku videos. Interviews zigenda kwongera okujja
bakojja bagenda kubeerangako basenga n'ebisigadde tujja kuba tubeeta ku mukutu guno omutimbagano ate ensonga ezimu tugenda kuba tuzikolanga mu luzungu olw'ensonga ntwaga tugatte bannaffe bonna abatamanyi Luganda n'abali ku mutendera gwa Africa n'ogw'ensi yonna basobole okuba nga bagoberera omutimbagano guno ogwa Waswa Emma n'ogwa Gospel Talk UG tusobole okuba nga ate ensonga tuzikwasaganya mwebale kutugoberera nze Waswa Emmanuel.